kati Senga Acid nawe nakulabye madam nti oli Uganda. Senga Acid kwata peni n'olupapula. This message egenda wa Senga Acid. Bali basiyazi banne mubaleke. I'm now addressing Senga Acid. Wadde agosiga emanyago yegwe kingi kitire engwali ow'ettololo. Amanyago sigwe Senga Acid. Amanyaga matuufu genda bye kundaga muntu. Senga Acid bakwita kinga kitire engwali ova ttololo. Naye bwe watuuka e Bulaaya ne weetuma Senga Acid. Kati mukyala kinga kitire engwali akka Senga Acid kankubulira ebigambo bino. Never in life fight when you don't know your enemy. Mu Luganda kigamba nti tolwananga mu bulamu nga tomanyi mulabe w'omutuufu yaani. Kenjogeddeko abagezi bokka mufune we mukawandiika. Kankaddemu omulundi gumu ategeera. Senga Acid sijja kuvuma. No, gwe weetaaga buulira. Senga Acid teyeetaaga kuvuma, weetaaga kubuulira. Omuzungu agamba that never in life fight when you don't know your enemy. Omuganda naga nti mu bulamu bw'ensi eno tulwananga olutalo nga tomanyi omulabe w'omutuufu yaani. Kati Senga Acid nakulabye ng'ogamba nti nze Luiraiti Kabaata mbufe balabe bo. Si bwe kiri mukwano. Mukazi gwe agenda okukola ekintu obeera naye, otambula naye, olya naye. Ali Canada awo, ali Bungereza, tali Uganda. Tali Uganda. Wano Senga Acid Uganda teri ayina budde bwo. I don't think. I don't. Nobody has your time mu Uganda. Abantu balina ebizibu. I've been telling people abroad, please, Uganda abantu balina ebizibu ebibamala. Don't ever be in US, oba oli Canada, oba oli mu America, oba oli Dubai, olowooza nti wana bannayuganda balina obudde bwo. Njagala oddeyo olaba abantu ababalaba era bebweru. Wana bannayuganda balina budde. They don't even watch TikTok. Just genda ku TikTok yo olabe bafolowa bo gye bava. There are people abroad like you. Wana abantu tebakyalina budde. Buli omu ensi mutwala lulwe. Ate wano buli muntu alina ebizibu bye. Kati it's very stupid of you olowooza nti obulamu bukulemeredde ebweru. You were failure in life. Olemeddwa obulamu ku myaka gy'enkaaga. Esente zikubuze. Olowooza nti wano eri alina obudde bw'okusiba nedda mukwano. No. No. Aba muli mirambo gitambula olina abalabe bangi bakumala. Ali kubobbula tuli mutegeera. Some of you are living dead, you are fadda. Oh, na a chain of enemies. Nagenda okutta tomumanyi, nakulwanisa tomumanyi. A day will come, boom, they blow you out. It's just time. Katuuza ati fa bategeera, mbutujja gamba, tugende ku poliisi, tuleete baloya baffe, mbutugenda siba Senga Acid, tetuyina budde bw'omukwano. Era tuuza kijja beeraawo. N'omugenzi isiba kye yali alowooza. Nti omugenzi isiba yalowooza bagenda mutwala mu kkomera afune bbeera akole ki. It didn't happen. It was the other way round. It was the other way round. So akati my sister Senga Acid bwe nkulaba ng'onoonya importance, abagenda okutta otambula nabo, olya nabo, otambula nabo, oseka nabo. Your fate was decided already. It is just time. Budde boka. Tujja kuba tuli wano. Hey! Era tutule wano.
tubyogeremu awo onsetambule nenga lwaki temunoonya mirimu ne mukola omuntu n'omala ku kyeyo emyaka 10 2 nga tulina na toyi gy'ozimbye ku kyalo wabula oli mu ŋŋambo ani yebase nani simanya ani musiyazi simanya so what simanya ani yabiani. Why don't you get jobs and work? It is very bad for you okumala emyaka 12 ku kyeyo odde Uganda nga tolina kyoyina. It will be very bad for you. You'll be a disgrace in your family, a disgrace gye wasomera. I promise you, you'll be a shame to mankind if you ever come back from abroad ng'ekyobugagga kyolina passport. Kijjabba kibi gy'oli. Amaye muli wano ku TikTok, you want to please people, people pleaser. Oyo kyakaali n'ekabampaane gwe mulimu oyo atuuka n'akoma munnange wano buli omu yamanye gy'asula, buli omu gy'amanye endyaye. Munoonye emirimu mukola abantu b'e Bulaaya. Bana Uganda be mulaba bali bulungi. People have money here. Ekyo nkikubuulira kyagale kigaane abantu bali bulungi e Uganda wano. Abantu balina ssente wano. Amayumba gasituka enkya n'eggulo. Bikomera ku bikomera, compounds pa compound. Wano business zisituka ezigwa nezigwa ezisituka nezisituka ye Uganda. Today adiweya ziringa adiweya. Goli Bulaayo yasamiridde. Hefiri dictator, hefiri lumbuye. Siba tuli mu sitwago eyawa tata. Sitwago eyawa jolimu. Oli Massachusetts mu poko joint. Bitu de Boston byasamiridde. Butujjako Museveni gwe wamuleta. Museveni yajja na mundu agenda na mundu. The way he came is the way he will go. That is very stupid of you. O demu New York muloji. Wasting your time e job vubuka. Muli mufilie dictator fili rumbuye. Not even vubuka bya South Africa. Ovuga ube South Africa. Nyoka wangu samanyo nekyali atachina owala na Museveni omugaga. Kubana ba president Museveni kulika sulenjara. Waliwo muzukulu atalina fees bantu mwenno muddemu amagezi. Get some sense in you. Gati munaddamu oyo kabampaani kyakaali gwe mubeeramu. Owala n'otya omuntu atalina kyafiirwa. How do you hate somebody who has nothing to lose? Get jobs and work. Besigye yaliwo wano mu sitwago bamaliriza bonna baavu. Bonna abalina Besigye obalaba batagala butagazi. Mukole sitwago eri mu nsawo yo. Sitwago eri mu nsawo yo. Naye ofunye omukisa ogenze ebweru oli Canada, one of the first economies in the whole world. Noddamu ŋŋambo Shiba yazadde gundi yazadde gundi ya where do you get the time? Era gundi yebaka ne gundi oli gundi musiyazi kati ono talina baana obudde obujjawa ate muli banaku. You poor people. Kitaawo teyakolerera, nnyoko teyakolerera, gwe ssuubi lya family. Olowooza nti you are hurting us. Some of you muli Bulaaya mulowooza nti bye mukola mulumyaffe. You are hurting nobody, my brother. You are hurting nobody. You are hurting your children. You are hurting nobody. Nemuddawo badiyale ndoosa olugambo lwaki toleeta olwa nnyoko. Get your family members. Nabo tuleetere ku ŋŋamba ezibafaanana. Like, why don't you post your homes gye muva? Badiyale ndeesa olugambo gundi yasuza ne gundi ayagala gundi obitubuulira bituyambe ki like tufunemu ki to get what? Nemuwemula nemugira ebintu ebyesitaza mu kamwa ne gye babazaala ne babenyenyala. Don't you people have families? Ne oli mukazi oyina abaana oli Bulaaya owemula
Timu bibiri n'okubawa akagambo mwabataswala baba zali mbuto cheza abazala. Guys, you people who don't get like disgusted, who don't get ashamed, obwavu bubatusiza ku level nti nensonye temukyayina. That's how poverty has treated you. Like obwavu bukutusiza ku level nti nensonye wazinaba. Nze mbatunulira nemba kwatibwe nnaku mukuze munonye emirimu mu America mukole ezo hours zomala ku TikTok oyombe n'abana Uganda singo senyamwe embalasa amannyo oba wala embwa zipamye mu park gendo yole biwembwa eyo kalanda ni ina parks nyingi zosobola kuyola mu biwembwa ne bakusasula. I mean there are jobs there in the US great you can do, guys. Abakadde bangi basibe pampa Muzi kuda ku TikTok otwasamire. Why don't you get like abakadde we bali? Ayi abuli akadde wa bamutwala bamusibe pampa. Wano mugaya sibe kiri. Abakadde bakadira mu byalo. Nemwe mufunye no mukisati ebulaya abakadde babatwa bayizita bateze babatwala mu orphanage eresekea. Get where their many grandmothers. You spend all your time obasumula pampa obasira. Ayi mukola ne mubakadde mubagwibe ddalu. Bama ube no birakeyo. Sabazitawo mu centers. Why don't you spend time there? Okusinga okujano badiyale ndeso olugambo. Kakati Shiraga shumba goyogera ko mugagga. That girl has money. You let me tell you one secret. Shiraga shumba yafuna sente ezaddala. If you don't know now, let me tell you. She's not even worth your discussion. Tushakira kumacha mboteke ko data mboyogere ku Shiraga shumba eyazimbe Buziga. Tikawaza home in Buziga. Tata we Frank Gashumba yakuba t-shirt ze nalem. A project worth billions. Hayo tudeko no oli Canada mukaru muteke kana na toy yango pia badiyale Shiraga Gashumba. Of course she's a rich woman. Gogaga waladi. Ano muve bulane mwewola amamotoka mu bondi. Nova ovudde bweru. No, why don't you buy your car? Ni mutu sumbuwa Junior akimako ku airport. Junior si chabaleta. Nujja sibu noli nyaku dashboard yange otaddeko obugulu bwo. Kwa mama wangu lidda amafuta gesatu nkukime ku kisawe si kyabavuga mu yange. Nako wakamanyiro kamwe. Owoza ndi mu America ne motoka ekujja ku airport tojina. Omala kubira ffe. Omuntu nakukiba ku airport kubanga oguza amafuta gesatu. Mwino olugezigezi olwo. How much is gas? Wano budget petrol. Ebye bya gas bye bulaya. Mujuni can I send you money for gas? Nakula no gas afumba. Ngasiba nti mwa mafuta mugaita gas. Wano how much money for petrol? Tote kamunyo bitu ya mwebyo olugezigezi. Mayiba muva mulaya mwino olugezigezi olwo. Mbo tulagete baddo bera bulaya. Oyagala toyi mbo we arresting rooms. Wano toyi tetuzina ze baita arresting. Wano tuli mu buyu. Ganda agena mu toyi. Mwino olugezigezi abantu bebulaya mbu where are the resting rooms? Wano tuzita toilet buyu ngo restingira yote wano toize Uganda aliwo restingira ziwunya buli ali yalwa navayo Uganda wano toiza gena mutoyi noberayo olwana kuduka yo wawunya kati gwe kwa mbobadde obera simanya Ohio simanya Texas buza toyiziriwa. Waliwo nakagamba akalala ke mukozesa akanyiza. Mbo sa kagambo ki abantu bebulaya ke mukozesa kanyiza. Waliwo akagamba akalala ke bakozesa olugezigezi lwabwe. So bamada mulekera okusinikira ebinye Canada nga muli banaku ne muloza anti ense baliko oloza bakuwala na kumbe wewala na weka. Why Junior akwata amajega nge mbunyene kwate Senga Acid me? I don't have that time. Kati mvuge motoka yange olunonya Senga Acid mu Kampala.
bisirani mwe wadde dembe bisirani mwe wadde dembe owangende emirimu gyange nkwate security yange tunonya kapalambo Senga Acid woli. I don't have that time, honestly. You are not even worth it. Tolirevezo gwerinda bulinzi masasi. Kati banamwe bali kyanja yenna kira azimbiddwa abantu b'Ebulaya. Eza apartment z'abantu b'Ebweru. Zola bikyanja ezo. I even have a woman who contacted me. Mukchala ina sente mu America. Mulangira apartment ze. Awe na mugongo. Go oleta lugambo. Badiyale mbadde mbagamba tata wa gundi simanya ye gundi. How? Bitugatta kochi. Mbu siba tata wo mutufu. No sense. No sense. No sense. So munonye emirimu mukole. Ebyombo nina akatabo. Katwale mu banka bakuwe sente. I'm a British. I own a British passport. Go to Central Bank and they give you in your passport. Tutegere kale genda ku Ministry ya Lands bakuwe chapa mu kataboko. Go there. Go to the Ministry of Lands. Tell them, me I'm a British. I have a British passport. They give you land title. Ensi choyina. Ensi choyina chechicho. Echini mulinya lyo. What you have in your name is who you are. Not the documents you are carrying. Choyina munsi. Choli. Okatege dako. Ariana Ssebunya ne bebekulu. Oba mwewala ni. It's okay. Oba mweyagale. Kyonna kye musalawo. After all that tuli awamu. End of the two. Ariana Ssebunya ne bebekulu oba mwewala ni. It is also okay. Oba muli ba mikwano mubeeri. Whatever you take. Fetu jabera wana era tuliye tunwe. Ariana Ssebunya nakulabyo njogerako. My ex katoga okuyishinga happy birthday nazeza musanga Ariana. Ai na mwala gona atutama. Ankubidde simu juni ya ndeka mva nkuliko mbadde nsula wa Ariana. Duishi alums. Atumugira libika mbu juni ya mva mbadde nsula wo. Nze agabyo teke ebifaananyi byo ku social media. Lwaki birthday tewagikozeza mu kasirise. You are the one who posted. Nga Mr. Attitude ekigere kimwe ekyenvubu nga bwe yagulidde. Simanye simu. How does that now have to do with me? Hey mama, ngano gamba abantu nti tweria. You want to victimize me for eating you. Habara mumanyira. So the case I have with Ariana, is it that we ate each other? Gwe musango gwe nina? Can we be serious? Can we be serious? Okay. Musango gwe munvunana. Nze noyo omwana tweria. So I'm now a victim of me eating her. Ba ex tulabye. Ba ex tubonye. Kano bwa ex mwagala botu jako. Awe tutuse. I'm your ex. Then you want to pretend that I'm not. Kala am your why. Nakiriza sichali ex wo ndi why kala am your Z. Wange ekitiibwa omuntu eyali akuliddeko bannange. Girls abawala. Wange omusajja ekitiibwa eyali akuliddeko. Tumuyisanga mu maaso. Osegedde ekintu ekyo. Era ba ex bo balekere ekitiibwa nga ba ex bo. In fact osobola nokola WhatsApp group yaba ex. No bateeka omwo. Nga buli kyogenda okukola obagambako. We deserve a right to know. We are your ex. Tuina right okumanya byogenda okukola like guys. Mukole WhatsApp groups. Muteekemu ba ex bamwe mu ba updating.
naffe tusonde kumbaga zammwe. I fear some of you inaba X 10 nawo genda kola mbaga nabo basonde budget gibateremu bakusondereko. Neswa bane lwachi muwala naba X bamwe munoberawo no wala no musajja yakulyako like it doesn't matter. Make them your friends. Ate benyini bebajja no ku advising abawe ngeri jali no kukwatamu. Ti oyo muwala mukwate boti. Nzaba X bange bonna mikwano jange. Era nakola WhatsApp group bonna mwebali. Gwe mala gwe nteekamu. To update them. Kati ndi wano natadde wono. Nawo kutufuula mbufe babi. Ate Ariana wandivumye bona nene Godfather n'omuvuma. Chochote kyabadde kirungi. Kale Godfather ye muleke. Ka ebyamwe byali byadda. Nga tonajja na ku TikTok. Baba ngambo yali atakuuma. Yali askali Godfather nga akyakola mu security company. Naye Ariana tewali wa senior 6. Olaika waddamu buzzi bibiina mwana gwe. You repeated classes. Katu sala ngamba. Mbomwana yakamala wa senior 6 ntaina ba X 12. Waliwo ekitagatta Ariana by the way. Toga anti nkulemeddeko naye no. Olaika you repeated classes mwana gwe nga waddamu ebibiina. You can't tell me that now. Nga mwana wa senior 6 aina X wenga yabaho. Abaho na abaho Frank. Akateka mya generator. Oina Godfather eyalwana sematalo wokubiri. Oina Calvin Kayanja yakakuba ebyeye mirundi 7 bwadda Calvin. Oyo Calvin Kayanja yakakuba ebyeye mirundi 7. Kati ogateko Mawube Junior. Babo ina choice ya basajja. That girl has the wrong choice of men. Kati yabagwa ina Mr. Attitude. Atulanga bomu ya Iran. Sajja ina ekisinziro kibere kyenvubu. Olabo tya n'omutulaga mu bantu. Wabula Ariana oyina wrong choices of men. Abasajja bonna boyagala kati laba Edwin Paul. Alinga akanyenye enkuli. Nego abasajja obalonda wa Ariana. Bweri baduuka ojja mu damage zokka. Omwana ayagala damage z'abasajja. Kyokka muwala mulungi. Bane mwana mulungi. Ariana muwala mulungi naye damage z'abasajja. Yezo kaza afuna. Kati ogwe ku Frank abaho Godfather Calvin Kayanja Junior Mawube ne Kakono. No, you people help that girl by the way. Umwana yetaga kuyamba. Ate ye Zaira baby no kale yesi mwagala naye ate ye Zaira baby aina choices z'abasajja ennungi. Yes, Zaira baby simwagala naye she has right choices for men. Ka waliwo ono gwe yayagala Zaira yenule. Mvuka ine singe mlinga ya Nawolovu. Enule. Singe mlinga Malabu stock. Karoli. He's not a bad boy. Zaira. I know no muvubuka gwe yayagala oyo. Aina ensinge mlinga ya Nawolovu oyo. Yenule. Ne bakyawagana. Mbwate enule yabbanikaze. Mbwe chaba ulate nenule. Enule mbu yabbanikaze. Zaira baby. Byali awo nga nabyo bisesa. Nze waliwe yampa olugambo. Mbu Zaira agenda okebera mu wardrobe. Mbu enule naye yali azambala nika. Manyi enule oyo. Mune bayombagana. Why do you put my knickers? Where is my brown knicker? The black one who got lost. Mbu lutalo lwali ku miziga we ekawempe. Lubuzenze. Mbo lutalo lwa Zaira baby nenu olwanika lwali ku miziga we ekawempe. Ekawempe kutano atu we bali basula ku muziko. Ku nyumba wanezaji bumali. Ono yali ayomba nezula. We bali basula. Kati nazawo ono. This boy. Pose kati Zaira ina musajja ki. Kabata. Ani gwaina. Lama yavumye nze. Wabula lama wanvumye. Nakulabye okoze ne live mu garage lama.
Lama yavumyenze mama mbukubanga nayogedde ku lumotoka lwe luno olw'ennyongereza n'olufaanana nga pichi alwagala n'atulangira obulogo. Lama yannangidde obulogo nze yaleeta eddagala bunentula mu motoka ye mbukuva inatula mu motoka ya Lama nefuna accident iye saagaliza Junior saagaliza ekyese ekimanyi nina omutima omubi enkwekwe ntudde ndi muli wankwedde oluwaludi nozo mpita nonneyitira nanvuma amabina nti ganinga empumompo Lama nunga nti najja mpunya amazimu motoka yo Lama. Is it true? Nali mpunya birama novuma okutuukawo Lama because akamotoka nze yakatomera oli owatwera yali takalaba akamotoka kati kalinga buno butoyi naye Lama novuma nti najja motoka yo nga mpunya amazi lwiri nzo kivuma munneekyo ekivumo Lama okikakasa nagendako mutoyi tubuuza abaaliwo tubuuza abawo tubuuze tulida nagendako mutoyi wajja ti namyalo okuva we najja nali nyenze kufuka neno ngamba Junior yajja unyamazi agatadde motoka yange all for what kati Lama bwoligula Benz bwoligula V8 olumotoka lwala isi nayo olwagala nze najja nonnambo zanga mukwano golama oli mukwano gwange tuli ba mikwano nojja nonteeka mu kamotokako era nenkalaba naye ngera nkeneka bukenesi Waze Junior asobola okukeneka nga mbambi era bonna mu comment section ne bakiraba nti Junior I wasn't happy nali nkukeneka ngera nonya right time we nabyogerera nzo manyirama nze sisirika era mbanja byogera bye nalabi motoka ki jotasobola kwegolola ng'otudde emotoka basitama mu nsitame nze wabula Lama motoka yo yansobera amazima nanonya ne wentulanga siraba akamotoka katono oinatulamu ng'ositamye bwoti kati ye motoka yatuvumeza Lama kasita kale yawonye Lama kubira kisa kya Mukama akwe miliyoni yemu kisa kya Mukama yangambye aine miliyoni yemu mukubira azikuwe sente zo ye yazikuwadde naye wakagula miliyoni 3 n'ekitundu ayeya mubakagulira 3.5 m nokakuba langi nawe no opataganyizza obulamu Lama nenze oli mukwano gwange Lama naye wompita invite me at your home nzije ndabeyo